Tayo essula esatu oyabirimu ennya olunya olwokusatu n'olwomusanvu waliwo ebigambo byenjagadde okusooka okusoma mu matuugo obiwulire era obitegeere. Kumusana mu kigambo Katonda nga okwebikula kwe eri ensi. Abayigirizwa ne bajja eri Yesu nga beeraliikiridde kubanga ebigambo bye yali amaze okwogera byali bya ntiisa bwe yabagamba nti yeekaalu yaabwe ennene ey'amaanyi engulumivu olunaku lwali lujja kutuuka waleme okubaawo ejjinja lya yeekaalu ero erisigala ku linnaalyo ekitegeeza okugwa. Ne bamugamba tubuulire bino ddiro ebiribeerawo, tubuulire ebigenda okukakasa titugenda kubeera mu kiseera kya nkomerero, tubuulire ebigenda okukakasa titugenda kubeera mu kiseera kya kufundikira byafaayo bya nsi. Yesu yayogera ebintu bingi naye ebimu ku byenjagala onnokolayo bye bisangibwa mu lunyiriri olw'omusanvu mu ssula yennyini gye tubaddemu. Agamba nti kubanga eggwanga liritabaala eggwanga ne kabaka alitabaala kabaka, walibaawo enjala n'ebikankano mu bifo ebitali bimu, naye ebyo byonna lubereberye lwa kulumwa. Yesu alaga nti ekizikiza kigenda kukwata mu nsi okuyita mu ntalo, kigenda kukwata ensi okuyita mu ttutumu ly'entalo, enzikiza egenda kukwata ensi okuyita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo, enzikiza egenda kukwata ensi okuyita mu bulumi n'okweraliikirira, enzikiza egenda kukwata ensi okuyita mu bikankano n'ebyo bye tunaaba tulabako n'amaaso ebigenda mu maaso ku ggulu ne ku nsi. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, waliwo enzikiza ekutte mu nsi, enzikiza ekudde ensi kubanga ekiseera kye tulimu kya nkomerero. Era Yesu yayongera okunyweza ebigambo ebinaalaga nti ekiseera eky'enkomerero kirimu ensi okukwata enzikiza. Mu kitabo kya Luka essuula eya 21 bw'osoma olunyiiro lw'11 katutandike n'olwo, agamba walibaawo n'ebikankano binene ne mu bifo ebirala enjala ne kawumpuli, walibaawo n'ebitiisa n'obubonero obunene obuva mu ggulu. Ensi egenda kukwata enzikiza olw'entalo. Russia ne Ukraine olaba bigenda mu maaso. Mu Somalia balwana, mu DR Congo balwana, Central African Republic balwana, mu Nigeria balwana, mu Bulaaya balwana, mu buli kifo kyonna ensi zirwana. Enjala egenda mu maaso, ebyafaayo bitulaga nti abantu abasukka akakadde akalamba buli mwaka bafa endwadde ezeekuusa ku njala. Abaana abakunukkiriza obukadde 10 balina endwadde nga zeekuusa kuba nti tebalya bulungi. Bwe mbiraba nga mumanyi nti ebiseera eby'enkomerero bisembedde. Agamba nti obubonero buno tebugenda kubeera bubeezi ku nsi kuno kwokka, ti naye ne ku ggulu n'ebyo ebiriyo bigenda kwesisinkana ng'obubonero buno bugenda mu maaso era nga butambula. Kyava ayogedde n'agamba mu lunya olwa 25 n'26 waliwo ebigambo ebikulu bye weetaaga okuwulira. Luka 21, 25, 26. Era walibaawo n'obubonero ku njuba ne ku mwezi ne ku munyeenye ne ku nsi, amawanga gali nakuwala nga basamaalirira olw'okuwuuma kw'ennyanja n'amayengo, abantu nga bazirika olw'entiisa n'olw'okutunulira ebyo ebijja mu nsi, kubanga amaanyi ag'omu ggulu galikankanyizibwa. Bassebo ne bannyabo tuzirika, essuubi lituweddemu, tetumanyi oba essaawa yonna olutalo lwa bbomu nnamuzisa lutandika, tetumanyi kikigenda kuddako. Abazadde batandika okusaddaaka abaana baabwe, tetumanyi kikigenda kuddako. Abavubuka batandika okukozesa ebiragalalagala nga tebakyefuga, tetumanyi kikigenda kuddako ng'amazima tegakyali mu nsi, nga naye ebitongole ebisuubirwa okuba eby'amazima bwe bajjayo olukalala lw'ebitongole ebisinze okubeera ebitali byenkanya bye bikulembera. Bw'owuliranga ensi ng'ekitongole ekya poliisi n'ekitongole ekiramuzi bye bikulembedde mu kuteekawo obutali bwenkanya, otandika okwebuuza ekibuuzo oba ddala ensi tekutte enzikiza.
Bassebo ne bannyaba bawulira ebigambo bino, ensi ekutte ekizikiza. Bassebo ne bannyaba bawulira ebigambo bino, ensi etabuse. Bassebo ne bannyaba bawulira ebigambo bino, ensi efuuse kizibu. Yesu agambye nti mu kiseera eky'enkomerero wagenda kubaawo obubonero obw'ebintu eby'enjawulo ku njuba ne ku mwezi. Ebyo nno byabaawo dda. Bwe njogera ku kiseera eky'enkomerero soogera ku mwaka guwedde gukka, soogera ku kyasa kiwedde kyokka, naye njogera ku byasa ebiwerako. Byonna bitulaga tuzze tutambulira mu kiseera ekisembayo. Mu kiseera ekisembayo wagenda kubaawo enzikiza ekwata ensi. Enzikiza egenda kukwata ensi. Ensi egenda kwetamu abantu. Ensi egenda kukoowa abantu. Ensi ejja kuba nga tekyabeetaaga. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino ebyawandiikwa byogedde ku kiseera eky'ennaku okukaaba awamu n'okulumwa, abantu nga basamaalirira, abantu nga beebuuzeebuuza ebitalina kyakuddamu. Tulaga wa? Tugenda wa? Abasoma beebuuza ekibuuzo, tusomera ki? Era bye tusoma bigenda tuyamba ki? Era tunaakola wa nga tumaze okusoma? Abasawo beebuuza ebibuuzo, endwadde eziriwo tugenda kuzijjanjaba tutya? COVID-19 n'ebirwadde ebirala ebitanafuna bujjanjabi. Bawadaawadako buwaziwazi bassebo ne bannyabo ne bagamba katugemeko. Baba baakagema akalala ne kajja, baba baakagema akalala ne kajja. Bassebo ne bannyabo tugenda kukoma wa? Ensi ekutte ekizikiza. Bw'oyeebako ekiro tomanyi nti onaakeesa, bw'oggalawo edduuka lyo tomanyi nti onaddayo ng'ebintu bikyalimu. Otya muntu munno omweraliikirira. Eyo y'embeera ensi mweri. Eyo y'embeera ensi mwetuuse. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino. Era Danyeri nabbi wa Katonda yayogera ku biseera bino ebisembayo, n'abyogerako ebigambo eby'obulumi naye nga bya mazima. Danyeri essula ey'e12 olunyiriri olusooka agamba, era mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira, omulangira omukulu ayimiririra abantu b'abantu bo. Era waliba ekiseera eky'okunakuwaliramu ekitabangawo kasookanga babaawo ggwanga okutuusa mu biro ebyo. Ne mu biro ebyo abantu baliwonyezebwa buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo. Ekiseera kino kitulimu eky'enkomerero, Mikayiri Yesu Kristo ayimiridde mu maaso ga Katonda ku lw'abantu. Ebyawandiikibwa bigambye nti ekiseera kisemberedde ayimuke ku ntebe ey'ekisa. Ekiseera kisemberedde essuubi ly'ensi eno likome. Naye agambye mu kiseera ekyo eky'enkomerero kitulimu wagenda kubaawo obulumi obutagambika. Wagenda kubaawo ekiseera eky'okulaba ennaku ekitabangawo kasookedde nga wabaawo ggwanga. Ekibuuzo kibuuza kiki ekigenda okubeera mu mitima gy'abantu nga tumaze okulaba nti enzikiza egenda kukwata ebitonde, enzikiza egenda kukwata eggulu, enzikiza egenda kukwata emmunyeenye, enzikiza egenda kukwata amazzi. Kubanga byonna tubirabye nga bigenda kukwatibwa enzikiza, bitandike okukyukira omuntu, bimwesaanyizzewo byo bennyini okusinga okumuwonya awamu n'okumulokola. Ensinga emaze okukukyukira ozzaako ki? Muganda wange ne mwannyinaze, Timoseewo ekyokubiri essula ey'okusatu olunyiriri olusooka paka ku lwokutaano lunnyonnyola enzikiza egenda okukwata mu mitima gy'abantu mu kiseera eky'enkomerero. Omutwe gugamba omusana mu kigambo, naye nga tetunnaba kulaba musana mu kigambo tulina okulaba enzikiza ekutte ensi. Tusooke tutegeere lwaki twetaaga omusana mu kigambo. Enzikiza ekutte emitima gy'abantu yeetya. Wulira Timoseewo ekyokubiri 3 olusooka paka ku lwokutaano. Naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja, kubanga abantu balibanga beeyagala bokka, abaagala ebintu, abeenyumiriza, ab'amalala, abavumi, abatagondera bazadde baabwe, abateebaza, abatali batukuvu, abatayagala baaluganda, abatatabagana, abawaayiriza, abateegendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwe, abakakanyavu, abeegulumiza, abeeggala essanyu okusinga Katonda, nga balina ekifaananyi ky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaakyo, abo obakubanga amabega. Ebigambo bye njogedde binnyonnyola enzikiza emaze okukwata mu mitima gy'abantu, ettima, enge, obukyayi, obutaagaliza. Bassebo ne bannyabo abawulira ebigambo bino byenjogera olwaleero, enzikiza ekutte emitima gy'abantu. Buli muntu yeeyagala yekka, oba ofa n'ofa kasita abanga afunye ssente, oba abaana abasaddaaka abasaddaake kasita abanga agaggawadde, oba ajjawo obulamu bwa bulala si nsonga.
oba kuba mukyala we n'amutta eyo si nsonga. Emitima gikutte ekizikiza, abantu bajjudde okwegulumiza, abantu bajjudde obutatabagana. Bassubo ne bannyawo tuli mu nsi, naye abantu bajjudde okwerowoozaako. Buli omu yeerwanako yekka, buli omu afuba kwetuusaako kyayagala yekka. Bwe mubeera ku luguudo nga muvuga emmotoka, buli omu yeerwanako yekka. Mu nsi kati efuuse struggle for the fittest. Abanafu baakufa, abatalina magezi baakufa, omwavu waakufa. Yembeera gye tulimu. Omwavu tawaaba, omwavu tasinga musango, omwavu takyayogera, tewakyali bwenkanya. Buli muntu alwana kussa kifi mu kamwa ke. Bassebe ensi ekutte ekizikiza, tetukyamanyi gye tulaga. Abaana batya abazadde, abazadde batya abaana. Gavumenti yeeraliikirira abantu, n'abantu beeraliikirira gavumenti. Ekyo ekiseera eky'enkomerero, eyo yembeera ensi mu eri olwaleero. Waliwo ekibuuzo ekikulu ekibuuzibwa olwaleero nga kigamba lwaki ensi efaanana nga bwefaanana, era lwaki embeera eno bw'eri olwaleero. Isaaya essula ya 24 bw'osoma olwokuna tuusa ku lw'omukaaga agamba bw'ati: ensi ewuubaala, ensi egwamu amaanyi, ettaka ligwamu amaanyi era lisaanuuka. Abantu abagulumivu ab'ensi bagwamu amaanyi. Ensi esigiddwako empitambi wansi w'abagituulamu, kubanga basobezza amateeka ne bawaanyisa ekiragiro ne bamenya endagaano eteriggwaawo. Ensonga lwaki ensi olwaleero, muganda wange ne mwannyinaze, efaanana nga bwefaanana yeeno. Egisooka, basobezza amateeka ga Katonda, baganya ekigambo kye, baganya okutambulira mu ndagaano ye, baganya okukola nga bw'ayagala. Obujeemu bwa eri ensi bubatadde mu kifo eky'okusaasirwa. Obujeemu bw'abantu eri ensi bubatadde mu kifo ekikaabya amaziga. Obujeemu bw'abantu eri ensi bubatadde mu mbeera eyeraliikiriza. Olw'okuba ensi ematidde n'ekizikiza kyayo, abantu bonna abagirimu bamaliridde okugaana amateeka, okugaana ebiragiro n'okugaana endagaano ya Katonda. Ekyawandiikibwa kigamba mu lunyiriri olw'amakumi 20 Isaaya essula ya 24 nti ensi eritagatta ng'omutamiivu, eriyugumizibwa ng'esiisira, n'okusobya kwayo kuligizitoowerera, era erigwa n'etegolokoka nate. Enzikiza ekutte ensi etandise okugizitoowerera. Abamu batandise okwejja mu bulamu nga n'ekiseera kyabwe tekinnatuuka. Abantu bangi bali retired. Enjogera y'omulembe guno egamba nti abantu bakoowu. Abantu bakooye ebyobufuzi tebakyalaba ssuubi. Abantu bakooye ebyokusoma tebakyalaba ssuubi. N'abaagendanga ebweru okusobola okufuna emirimu bazza mirambo. Ensi etagala, etagattanga mutamiivu. Enzikiza egizitooweredde, eruyi n'eruyi tekyayinza kuyimirira. Empagi kwe yandiyimiridde ekizikiza kiginyeenya. Ebyawandiikibwa bigambye nti ekibi kigenda kuzikiriza ensi eno, egenda kugwa wansi, tegenda kuyimuka nate. Kyenkusaba kiri kimu, gwagobeera ebigambo bino, oleme okukkiriza enzikiza okukwata obulamu bwo, ekuziyiza okutegeera Katonda, ndagaano ye n'ekigambo kye n'eddoboozi lye, kubanga ensi bw'erigwa naawe ojja kugwira wamu nayo. Nkusaba oleme kugwa wamu na nsi, kubanga ekutte ekizikiza. Olw'okuba nti embeera bw'etyo bwefaanana, era ng'ensi ekutte ekizikiza agambika, Katonda alina okuyita kwaleeta eri obulamu bwa buli muntu awulira. Yeremiya essula ya 22 olunyiriri olwa 29 akoowoola, ayi ensi, 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 wulira ekigambo kya Mukama. Tetusigazzaayo kintu kirala, tetusigazzaayo buvunaanyizibwa bulala, tetusigazzaayo mulimu mulala, tetusigazzaayo kyakukola kirala.
mu nsi ekutte ekizikiza, mu nsi eweddemu amaanyi, mu nsi eweddemu essuubi, Katonda atuyita tuwulire ekigambo kye. Katonda atuyita tuwulire, kubanga eddoboozi lye lye ligenda okuleeta omusana gwake wakati mu kizikiza. Ayi ensi tayogera na bitooke, tayogera na byennyanja, tayogera na ttaka, tayogera na miti, ayogera naawe andaba, ayogera naawe awuliriza nti embeera y'ekibi n'ekizikiza ekikutte ensi, Mukama akukoowoola ng'era akuyita owulire ekigambo kye. Lwaki kigwanidde ensi yonna okuwulira ekigambo kya Mukama? Kubanga ekizikiza kireeta ebibuuzo. Tuliriddawa? Lwaki tubonaabona? Lwaki tulumwa? Lwaki emizimu gya jjajjange ginsaanyaawo? Lwaki emirembe gimpeddeko? Lwaki essuubi likomye? Ekizikiza kireeta ebibuuzo. Abaana bange balagawa? Ŋŋenda kulya ki? Ŋŋenda kunywa ki? Naasoma ntya? Manyi bye weeraliikiridde, manyi by'otidde, tomanyi kiddako. Isaaya essula ya 34 olunyiriri 16 lugamba, munoonye mu kitabo kya Mukama musome. Tekulibula kwebye na kimu, tewaliba ekiribulwa kinnaakyo, kubanga akamwa kange kalagidde, n'omwoyo gwe gubikuŋŋaanyizza. Munoonye mu kitabo kya Mukama musome, munoonye mu musana, mwe abatambulira mu kizikiza, mugende mu kitabo kya Mukama, mulimu omusana ogugenda okumulisa, guddemu buli kibuuzo, buli awali enzikiza. Bw'obeera ng'olina ekizimbe nga waliwo ababbi bwe bayita, otiikawo ttaala, n'ab'ekitongole ky'ebyenguudo ne babaddira amataala ne bagateeka ku nguudo, obubenje bulemu okubeerawo. Ebifo byonna ebibaamu obuzikiza ogenda okubyetegereza nga birimu obuzzi bw'emisango. Kaakati muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, olina ebibuuzo mu bulamu, ebibuuzo ebitannaba kuddibwamu, ebibuuzo by'otamanyi kyakubikolera, ebibuuzo by'otamanyi kyakuzzaako, ebibuuzo by'otamanyi kyogenda kukola. Mukama akugamba noonya mu musana, kubanga omusana bwe gunaakwakira onaddibwamu ebibuuzo. Mwannyinaze ne muganda wange agobeera ebigambo bino era agenda okutambula nange. Omusana guzze mu nsi. Katonda agamba munoonye mu kitabo kya Mukama musome. Buli kibuuzo kye mulina tekiribulwa kyakuddamu, kubanga nze yaluŋŋamya kiwandiikibwe. Omwoyo gwange gwe gwabikuŋŋaanya, kyeguva gukukoowoola muganda wange ne mwannyinaze osome ekigambo omuli omusana, oddibwemu ebibuuzo by'obulamu bwe bikutawaanya. Haleluya! Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, ekigambo kya Katonda kino kyagambye tusomemu, twakifuna tutya? Era kyajja kitya eri abaana b'abantu? Olwo kiryoke kifuuka omusana ogwaka wakati mu nzikiza, olwo kiryoke kifuuka omusana, kubanga omusana guli mu kigambo. Wulira, Bayibuli eyogera bw'eti mu kitabo kya Peetero ekyokubiri essuula 1 bw'osoma olunyiriri olw'19 n'olw'20 osobola okutegeerera ddala engeri omusana gye gwajja mu kigambo. Era ekisinga obunywevu, tulina ekigambo ky'abannabbi. Mukola bulungi okukiraba ekyo, ng'ettabaaza eyakira mu kifo eky'ekizikiza okutuusa obudde lwe bulikya, emunyeenye ekeesa obudde n'eyaka mu mitima gyammwe, nga mumaze okutegeera kino, ti buli kigambo eky'abannabbi ekyawandiikibwa tekitegeeza koma ku oyo yekka. Olwabirimu, kubanga siwali kigambo ky'abannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. Omusana mu kigambo. Mukola bulungi mwe abalaba ebigambo bino okumanya nti Katonda alina ekigambo ekirimu omusana. Okola kirungi, okola kya muwendo, okola kikulu. Ebyawandiikibwa bigambye, ebigambo byonna Katonda bye yawa bannabbi okuwandiika tebyajja mu kutegeera kwabwe, tebaabiwandiika nga balina okweyagaliza kwabwe, tebaabiwandiika nga balina okukyamuukirira kwabwe. Ebyawandiikwa bitunnyonnyodde
nti ekigambo kya Katonda kikola ng'ettabaaza eyaka mu mitima gyaffe, emmunyenye eyaka wakati mu kizikiza, omusana mu kigambo. Naye omusana guno oguli mu kigambo, ebyawandiikibwa bitugambye nti Omwoyo Omutukuvu eyaluŋŋamya abaaguwandiika. Y'ensonga lwaki Bayibuli ng'ekigambo kya Katonda teggwaawo. Emirembe gyonna muganda wange ne mwannyinaze girwanisizza Bayibuli naye tesegguka. Abamu bagamba kitabo ky'Abazungu baakireeta kutufuga, naye bwe baba baakireeta kutufuga kati obufuzi bw'amatwale bwaggwaawo. Lwaki kikyaliwo? Bwe baba baakireeta kukola slave trade yaggwaawo. Lwaki kikyaliwo? Ye bwe kiba nga Abazungu baakireeta ffe abaddugavu tufugibwe, lwaki bakisoma okutusinga? Muve mu kuwaayiriza Bayibuli, muve mu kujoogerako ebigambo bye mwagala okukozesa mudduke okuva mu musana ogugirimu. Muve mu kupalapalanya nga mulowooza nti bye mulina mu bulamu buno bigenda kubakuumira mu kizikiza muleme okwakirwa omusana guno. Ebyawandiikibwa bigambye nti omusana oguli mu Bayibuli gwaluŋŋamizibwa Mwoyo wa Katonda. Katonda yaleeta omusana guno eri abantu ab'enjawulo mu mbeera ez'enjawulo. Abamu yaboolesa bwolesa nga bw'olaba Danyeri, n'amwolesa byayoleseddwa n'abiwandiika. Abalala eddoboozi lyajja mu myoyo gyabwe, ekigambo kya Mukama ne kyogera nange, nga bw'owulira Yona, nga bw'owulira Isaaya, nga bw'owulira Yeremiya. Ekigambo kya Mukama kyajja ne kyogeranga nabo. Awo wonna ng'abawa musana, ogwani ogwange, ogwani ogugwo. Mukama lwaki yaboolesa? Yaboolesanga abalage gwe bye weetaaga okumanya. Mukama lwaki yassanga eddoboozi ly'emitima gyabwe? Yalisanga gw'otegeere ky'ayagala. Katonda ayagala okukolagana naawe. Katonda ayagala kuba mukwano gwo. Katonda ayagala ove mu kizikiza ekyo ekikusibye. Ayagala odde mu musana guno nga bwe yagwolesa bannabbi n'abatume n'abalala. Bonna Mukama yabawa omusana mu ngeri ye, ng'ekibaweesa omusana guno muganda wange ne mwannyinaze ye gw'okuva mu kizikiza. Abamu yaboolesa, abalala yaleeta ddoboozi mu mitima gyabwe, abalala yabawa kwakirwa ne basoma ne bongera okutegeera n'okuwandiika ebirala. Okuva ku lubereberye Katonda ayagala okukolagana n'olulyo lw'Omwana w'Omuntu, kubanga Adamu ne Kaawa bajjajjaffe mwe tuva bwe baagwa ne boonoona nga bwe tugenda okubiyigako mu by'okuyiga byaffe biriddako. Bwe baagwa ne boonoona, enkolagana y'omuntu ne Katonda n'ekutuka. Awo enzikiza n'etandika, ne balaba nga bali bwereere, ne batandika okudduka okwekeka emabega w'emiti, ne batandika okwambala amakoola, amaziga ne gatandika, obulumi ne butandika, enzikiza n'ekwata mu nsi. Naye newankubadde ng'ekibi kyaleetera Katonda n'omuntu okuleetawo olukonko n'ekizikiza, naye Mukama ayagala okuziba olukonko olwo. Tayagala kubeera wala naawe kubanga oli mwana we. Tayagala kubeera wala naawe kubanga ojja kubula. Tayagala kubeera wala naawe kubanga ayagala kukulokola. Amanyi nti ekizikiza kigenda kuzikiriza. Kale kyava yasalawo ayogere naffe okuyita mu kwebikula okw'enjawulo mu bannabbi. Bebbulaniya essuula 1 olunyiriri olusooka lugamba Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi. Bannabbi ddoboozi lya Katonda, yayogeranga naffe ng'ayita mu bo. Olw'ekyo buli ekisomebwa mu Bayibuli si ky'abantu buntu, musana Katonda gwe yaluŋŋamya guwandiikibwe. Buli ekisomebwa mu Bayibuli si biyiiye, musana mu kigambo. Katonda bwe yayagala okwogera naffe yayita mu bannabbi. Kale nno bannabbi be bawandiika ddoboozi lya Katonda eririmu omusana eri ensi ejjudde ekizikiza. Okumala emyaka 1500 Bayibuli ng'ewandiikibwa, Katonda ng'aluŋŋamya bannabbi, n'aluŋŋamya abasawo, n'aluŋŋamya bakabaka, n'aluŋŋamya abawandiisi, n'aluŋŋamya abakazi, n'aluŋŋamya abasajja, n'aluŋŋamya abatume. Abantu 39 ab'enjawulo bawandiika omusana mu kigambo. Buli omu ng'awandiikira mu kiseera kye, buli omu ng'awandiikira mu kifo kye ye, buli omu ng'awandiikira mu mbeera ye ye.
naye bonna omusana gwe bawandiika bw'ogugatta awamu tegukontana, bw'ogugatta awamu tegukubagana, bw'ogugatta awamu gutambulira wamu. Ekyo ekyayogerwa yasooka okuwandiika nga ye Musa, luvannyuma lw'emyaka 1500 kyekyogerwa Yokaana mu kitabo kyakubikulirwa. Kakano muganda wange ne mwannyinaze, oyinza otya okugaana omusana ogwo Katonda gwe yateeka mu kigambo ogwako eri ensi olunaku olwaleero, ng'ate gwe gwokka ogugenda okutujja mu kizikiza. Bayibuli gye mulaba eno bwe yawandiikibwa, ebbanga lyonna lye yawandiikibwa neteekebwateekebwa mu bitabo 66, nga muno mulimu omusana ogumala eri ensi ekiseera ekyaleero. Bayibuli eno ekigambo kya Katonda, muno mwe muli omusana gwa buli kintu. Mwe tugenda okusoma omusana ogw'enjawulo, mwe tugenda okusoma ekkanisa ey'omusana, mwe tugenda okusoma omusana mu mazzi, mwe tugenda okusoma omusana ogwayaka wakati mu kizikiza, mwe tugenda okusoma amaanyi ag'omusana. Buli kye tugenda okwogera kyonna mu bigambo byonna bye tugenda okumala ebbanga nga tuyiga, tugenda kuba tubijja mu musana guno, kubanga guno gwe musana ogwakira ensi, ensi egutegeere, egumanye, ewone ekizikiza era ewone okuzikirira. Bayibuli ekisooka eyitibwa mazima. Yokaana essula 17 onyole 17 agamba bw'ati, agamba batukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima, obatukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima, ebyawandiikibwa mazima. Muganda wange ne mwannyinaze, truth. Bantu bangi banoonyeza ebintu ebyamazima ne bibula. Amazima tegasangibwa mu gavumenti tezikyalina, amazima tegasangibwa na mu kooti zonna zafaafaagana dda, amazima tegasangibwa mu basazi ba misango bonna buli omu ali mu bibye, amazima tegasangibwa oluusi na mu baami baffe na bakyala baffe buli omu akola bibye. Amazima tewali we gasangibwa, amazima gasangibwa mu Bayibuli. Amazima gano agasangibwa mu Bayibuli ebyawandiikibwa bitugamba mu Yokaana 8 olunyiriri olwa 3:2 bitugamba bwe biti, era mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Amazima gano agali mu Bayibuli gwe musana. Bayibuli mazima, amazima agatufuula ab'eddembe, omusana ogutusumulula. Osibiddwa muganda wange ne mwannyinaze, osibiddwa mu mize emikyamu, osibiddwa mu njowooza ez'ekikaafiiri, osibiddwa mu maanyi ga Setaani, osibiddwa enjegere z'ekizikiza, osibiddwa obutali butuukirivu. Omusana gwagala okukwakira. Omusana bwe gunaakwakira ojja kwakirwa amazima, kubanga Bayibuli ge mazima, ekigambo kya Katonda ge mazima. Olw'okuba nti ekigambo kya Katonda ge mazima, si ekyo kyokka. Isaaya 4:8 agamba, omuddo guwotoka, ekimuli kiyongobera, naye ekigambo kya Katonda waffe kinaanywereranga emirembe gyonna. Omuddo guwotoka, ekimuli kiyongobera, naye ekigambo kya Katonda kinywerera emirembe n'emirembe. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, Bayibuli mazima. Bw'oba onoonya amazima ga buli kintu, amazima ku ngeri gy'owasaamu omukazi, amazima ku ngeri gy'olina okweyisaamu, amazima ku biki by'olina okukkiriza, amazima ku biki by'olina okutambuliramu, tobijja wa jjajjaawo, tobijja wa kkojjaawo, tobijja wa ssengaawo. Waliwo ge nawulira, nze ndi mu ddiini ya kitange, nze ndi mu ddiini ya maama wange, nze ndi mu ddiini ya ssenga wange. Kubanga oli mu ya ssenga na jjajja eyo gibeeremu, naye eyinza okuba nga si ya Katonda. Senga wasobola okuteekawo eyiye, eyo si nsonga, naye eya Katonda mazima. Kali Bayibuli ge mazima, ate amazima agataggwaawo. Omuddo guwotoka, ekimuli kiyongobera, naye ekigambo kya Katonda kibeerera emirembe n'emirembe. Bayibuli teggwaawo, Bayibuli tekyukakyuka, ya kiseera kyonna. Ebintu byonna ku nsi bijja kuggwaawo. Empapula z'amawulire tezikyakola makulu ze twasoma edda. Sirabasi z'amasomero zikyuse, naye Bayibuli tekyuka. Tebagikolamu nkyukakyuka. Tebayinza kuddamu ne bawandiika bipya, tikaleka tuddemu tuwandiike ebirala, bino tebikyakola. Bayibuli teyina revision, Bayibuli teyina editions.
teriyo n'omu ayinza kyokka kye bayinza okukola kwekola versions ez'enjawulo okulaba nti buli lulimi na buli muntu mu buli mbeera ategeera ebigirimu. Naye teriiko edition, first edition, second edition, 19th edition. Tewaliiwo ku revisinga bayibuli na byawandiikibwamu, kubanga omuddo guwotoka ekimuli kiyongobera, naye amazima agagirimu gaberera emirembe n'emirembe. Bayibuli mazima ag'ekiseera kyonna, bayibuli mazima agatakyusibwakyusibwa kubikkulirwa. Essula ya 22 onyo lwe 18 n'olwe 19 ntegeeza buli muntu awulira ebigambo by'obunnabbi obw'ekitabo kino nti omuntu yenna bw'ayongeranko ku byo Katonda alyongeranko ebibonyoobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Omuntu yenna bw'ajjangamu mu bigambo eby'ekitabo eky'obunnabbi buno, Katonda alijjawo omugabo gwe ku muti ogw'obulamu era ne mu kibuga ekitukuvu ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Muganda wange ne mwannyinasi, bayibuli mazima agatayongerwako, mazima ag'ekiseera kyonna. Bantu bangi baagala okutaataaganya amazima gano kubanga baagala okutambulira mu kizikiza. Oli bw'awoomerwa ennyo ekizikiza, bayibuli neevaayo ebeeko ne kyemugamba ng'atandika ogitaganjula. Nja kukulaga mu maaso awo, sigala ng'ongoberera engeri y'abantu gye bazze nga bataganjula bayibuli. Bagitaganjula eryoke ewagire ekizikiza, bagitaganjula balyoke babuze omusana ogugirimu, bagitaganjula erekerawo okwakira abantu bave mu kizikiza. Naye gwe kubiriza toyongeramu, kubiriza totoolako, kubanga ekigambo ekirimu kijjudde musana ogumala okulokola ensi. Buli muntu yenna yeetaaga omusana oguli mu bayibuli. Lwaki agwetaaga? Kubanga tuli mu lugendo lwa bulamu tutambula. Buli muntu yenna alina olugendo lw'obulamu lwatambula. Zabbuli 10:19 onyo lwe 1:5 lugamba, ekigambo kyo ye ttabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Bayibuli ttaala, bayibuli ttabaaza. Emmotoka zibaako amataala, toyinza givuga kiro nga toyina mataala. N'abasirikale bakukwata kubanga oba ogenda kukola akabenje, oba ogenda kukozesa omuntu ensobi, naawe wennyini agivuga essaawa yonna oba mu kabi. Ekigambo kya Katonda ye ttaala. Abantu bali mu nsi muno batambula naye tebalina ttaala. Abantu bali mu nsi muno batambula naye batambulira mu kizikiza. Abantu bali mu nsi muno batambula naye tebamanyi gye balaga. Yensonga lwaki omuntu afumita munne ekiso, kubanga talina ttaala emumulisiza. Yensonga lwaki abavubuka batambula nga bayaayeeyaaye, tebalina buvunaanyizibwa, tebamanyi gye balaga, kubanga tebalina ttaala ebamulisiza. Yensonga lwaki abasajja bakwata amaka batyo batyo, kubanga tebalina ttaala ebamulisiza. Basajja battu bakole ki? Balina kukuba bakazi, balina kubasamba, balina kubagattako balala, kubanga tebalina ttaala ebamulisiza nga batambula. Abakazi bali mu kuloga, batadde abasajja mu ccupa, bali ku mmindi, tebalina musana gubaakira, essuubi liri mu byawongo. Ensi erabye nnyo olwaleero. Abantu bakola ebintu eby'obutabufu bw'emitwe, abantu bakola ebintu ebyewunyisa, abantu bakola ebintu ebyekizikiza, abantu bakola ebintu ebikanga. Basoma ne banyama bawulira ebigambo bino, ensi eri mu kizikiza. Twetaaga omusana gutumulisize nga tutambula, kubanga ekigambo kya Katonda buli lwe kiyigibwa obulamu bw'omuntu kimugasa. Zabbuli 19:7 etteeka lya Mukama lyatuukirira, erikomyawo emmeeme. Okutegeeza kwa Mukama kunywevu, okuwa abasirusiru amagezi. Etteeka lya Katonda lyatuukirira, likomyawo emmeeme z'abantu. Ekigambo kya Katonda kiwa abasirusiru amagezi. Oyo omusajja atalina magezi nga bw'omuvuma, musomere ekigambo kya Katonda amagezi ganaakomawo. Oyo omukazi atalina magezi nga bw'omuvuma, musomere ekigambo kya Katonda amagezi ganaakomawo. Oyo omwana gw'ovuma obusirusiru bw'abeewaabwe, musomere ekigambo kya Katonda obusirusiru bw'abeewaabwe bujja kumuvaamu. Ekigambo kya Katonda kiwa abasirusiru amagezi. Oli eyo owulira ebigambo bino, ensi ekutwala nti toyina magezi, yiga ekigambo kya Katonda. Kinakufuula omusajja ow'amagezi, kinakufuula omwana ow'amagezi, kinakufuula omukazi ow'amagezi, kinakufuula omukulembeze ow'amagezi. Abamu ku bakulembeze abatutama nga batukulembera mu nsi muno tebalina kigambo kya Katonda mu mitima gyabwe, baluvu. Abatuula mu palamenti,
abatukulembera mu executive, abatukulembera mu legislature, mbazigirira ekigambo kya Katonda okutuusa nga Bayibuli efuuse ekitundu ku mmwe. Mugenda tukulembera bubi, mugenda tukulembera mu musaayi na bulumi. Abakuuma ddembe, muleete ekigambo kya Katonda mu bulamu bwammwe, kibazzemu amagezi n'okutegeera mu ngeri y'okukolamu emirimu. Ekigambo kya Katonda kiwa basirusiru amagezi. Gwe musana ogwayaka eri ensi, omusana guli mu kigambo. Abakulembeze mufune ekigambo kya Katonda kibafuukire ettaala enabamulisiza nga mutambula. Abavubuka nnina ekigambo kyammwe. Zabbuli 10:19 olunyiriro lw'11 naye kantandikire ku lwa 9. Omuvubuka anaalongoosa atya ekkubo lye nga yeegendereza ng'ekigambo kye bwe kiri. Nteresa ekigambo kyo mu mutima gwange nemu okwonoona mu maaso go. Ogenda kulongoosa otya ekkubo lyo ng'omuvubuka? Ogenda okuva otya mu kkubo ery'enjaga, ekkubo ery'okunuusa amafuta g'ennyonyi, ekkubo ery'okukyusakyusa abakazi nga toyinaamu gw'owasa, ekkubo ery'obufere n'obunyazi, amakubo agakuleetedde okusibwa, amakubo agakuleetedde enkovu ez'obwereere. Ogenda kuva otya mu kukozesa ebiragalalagala, enjaga n'omwenge ne waragi? Ogenda kutereeza otya amakubo go? Obeera omuvubuka obuvunaanyizibwa, obeera omusajja n'awangula, obeera omuvubuka alina essuubi. Weegendereze ng'omusana oguli mu kigambo bwe guli. Bavubuka bannange mbakoowoola, temugenda kuba na buvunaanyizibwa mu nsi paka nga muteresa ekigambo kya Katonda mu mitima gyammwe. Mweswazizza nnyo, temukyategeerekeka. Engoye mwambala z'abato bammwe, kati muyize n'okwambala ez'ebituli. Engoye ez'ebituli twazisiimuuzanga nnyumba, kati ze zikola akatale mu nsi. Muzuukuke, munaalongoosa mutya amakubo gammwe. Amagezi gammwe ganaakomawo gatya ne gava ku bikukuju nga mwegendereza ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Mukkirize omusana oguli mu Bayibuli gubaakire. Mubeere abavubuka abaneegombesa. Eggwanga liragawa? Abakulembeze baliwa? Tunulira abavubuka ab'omulembe guno. Onoonyamu agenda okukulembera tumulaba. Ekkanisa eri mu kifo ki wakati mu bavubuka abagirimu ab'omulembe guno? Kyenva koowoola muganda wange ne mwannyinaze nti bw'onaayiga ekigambo kya Katonda kigenda kukuuma oleme okwonoona mu maaso ge. Bayibuli etuteekako olukomera. Ne tutambula mu nsi nga tuli beesigwa, ne tutambula mu nsi nga tuli beesimbu, ne tutambula mu nsi nga tuli b'amaanyi, ne tutambula mu nsi nga tulina ebiseera eby'omu maaso, ne tutambula mu nsi nga tulina essuubi ly'okuwangula. Bayibuli etuwa amaanyi n'okuwangula byonna ebitwetoolodde. Mukama waffe Yesu Kristo yakemebwa. Bwe yakemebwa Setaani mu ddungu, mu Luka essula ey'okuna bw'osoma olunyiriri olw'okuna bw'asoma olw'okutaano paka olw'omunaana, n'amulinnyisa n'amulaga obwakabaka bwonna obw'omu nsi. Mu kiseera ekitono Setaani n'amugamba nti nakuwa ggwe obuyinza buno bwonna n'ekitiibwa kyamu, kubanga naweebwa nze era ngabira buli gwe njagala. Kale bw'ononsinza mu maaso gange, bino byonna bijja kuba bibyo. Yesu n'addamu n'amugamba nti kyawandiikibwa nti onoosinzanga Mukama Katonda wo era gw'onooweerezanga yekka. Yesu yawangula ebikemo ng'ayita mu kigambo kya Katonda. Waliwo ali mu bikemo, waliwo ali mu kunyigirizibwa. Ebikemo by'ensi no tubiwangula na musana, tetubiwangula na kudduka. Waliyo n'abeesiba feesi yonna n'agibikka n'alekawo maaso mbu aziyize ebikemo. Kyokka bawasabana babasangawa ate nga beebise feesi. Gwe tosobola kukiraba, tosobola kulwanisa bikemo nga weebikka feesi, tosobola kulwanisa bikemo nga abakazi obakweka mabega wa nnyumba mboleme ekemebwa kubakwana, tosobola kulwanisa bikemo ng'ogwa kava ng'ogenda etali bantu. Bw'oba onaayagala okuwangula ebikemo mu nsi muno, kkiriza omusana gw'ekigambo kya Katonda gwake mu mutima gwo, gwake mu bulamu bwo. Ekigambo kya Katonda kino kigenda kufuuka eky'omuwendo eri bonna. Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu olunyiriro lw'16 waliwo ebigambo byenjagala okwogera nga tufundikira obubaka bw'olunaku olwaleero. Timoseewo ekyokubiri 3:16 agamba buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. Ebyawandiikibwa birina emigaso ena.
gye bigenda okuleeta eri obulamu bwo era ebbanga lye tugenda okumala nga tubiyiga. Ekisooka bigenda kukusomesa. Tugenda kumaliriza ebyokuyiga bino ng'oyize kinene nnyo. Bayibuli kyegenda okukusomesa mu by'amaka, mu by'obulamu, mu byenjigiriza, mu nkuza y'abaana, mu nnyambala, mu ndya, mu nnywa. Bayibuli egenda kukuyigiriza era tulokkalire oyige nange. Ekyokubiri, egenda kukunenya. Mu bimu ku bye tugenda okusoma, Bayibuli egenda kukoona ku mizeegyo emibi. Naye omusana bwe gunaayaka nga gufubutuka mu kigambo ne gukwakako ne gukulaga wonna awali ebizibu, kkiriza weenenye okyuke, kubanga ebbanga lye tugenda okumala nga tuyiga waliwo ebigambo ebigenda okukunenya. Ekyokusatu, Bayibuli egenda kukutereeza. Tugenda kusoma ebigambo ebitereeza, ebikukomyawo eri Mukama, ebikuzza obujja, ebikuzimba, ebikuwanirira, ebikuwa essuubi. Ekisembayo egenda kukubuulirira okusobola okutegeera obutuukirivu bwa Katonda, olwobeere ng'olina byonna bye weetaaga, ng'olina omusana ogumala okukola buli kirungi. Muganda wange ne mwannyinaze, Bayibuli yokka ate yonna. Buli kyawandiikibwa kirina okulungamizibwa kwa Katonda. Mukama akuyita olwaleero, muganda wange ne mwannyinaze. Mukama akuyita olwaleero gwampuliriza. Mukama akuyita olwaleero gwawulira ebigambo bino. Ojjukire era otegeere nti Bayibuli yokka ate yonna gwe musana oguli mu kigambo oguzze mu nsi okugitaasa okuzikirira, oguzze mu nsi okugitaasa okusaanawo, oguzze mu nsi okugitaasa essuubi. Kyenva nkusaba muganda wange ne mwannyinaze otwale omukisa guno ku Bikkulirwa essuula 1 olunya olwokusatu. Alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira era abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo, kubanga ekiseera kiri kumpi. Ekiseera kya nkomerero, ekiseera kiri kumpi. Olina omukisa gwe awuliriza bino bye njogedde n'otegeera nti Bayibuli musana ogwatuweebwa okutwakira mu kiseera kino okulokolebwa. Naye ate olina nnyo omukisa gwawulidde ebigambo bino ani n'osalawo okubiteeka mu nkola. Olina omukisa gwasazewo okubitambulirangamu buli lunaku. Omukisa ogwo togufiirwanga. Tokkiriza kukweka Bayibuli, tokkiriza kugijja mu bulamu bwo, tokkiriza kugijja mu bulamu bw'abaana bo, tokkiriza kugijja mu maka go. Kkiriza Bayibuli efuge, kkiriza Bayibuli eruŋŋamye, kkiriza Bayibuli erage ekkubo, kkiriza Bayibuli ekusongere wooteekwa okugenda, kkiriza Bayibuli ekufuukira obuwanguzi, kubanga muyo mwe muli amazima, ate amazima gayo bwe tugategeera tufuuka ab'eddembe. Nsaba Mukama akuwa omukisa, bukkiriza omusana oguli mu kigambo gwakira obulamu bwo n'abaana bo n'amaka go, bw'otyo bw'onaalabanga omukisa. Mukama